Tuli ku mukutu gwaffe ogwada Standard News nenda Element Man muzzukulu wa Mugema nyongera okubebaza mwebalegena maaso n'okubeera nti mutugoberera. Tuli ku TikTok nga kotadde ne YouTube nebaza abantu mwenna bagenda maaso n'okubeera nti mutugoberera nga kuba n'okwe kuliko chairman we Kawempe oyo nno Mwalimu Hussein Bambi Hussein Sekajja nenga Hussein agenda maaso n'okubeera nti atugoberera nnyo kwegamba like tusaayo kagoberera ate n'akateeka n'agenda maaso n'okubeera nti n'agamba abatuuze okugenda maaso n'okubeera nti babikubaganyako ebirowoozo. Ekyo nno kyemukola kya ttendo. Abantu b'e Kawempe mbatumiddeko nnyo, mwebalire ddala kubeera nti ekyamazima mutulaba mu kaseera kano. Kati nno njagala okutegeeza nti leero ndiko wano mu studio za Emma Comedia wale ne bakutegeeza gwali eyo jangu osobola okubeera nga ekyamazima ofulumya oluyimba oluli ku mutindo bayina sound omulungi ate kwegamba bakukolera oluyimba ate ne baluwa akatale video we bazikwata gwalina emikolo jangu osobola okubeera nga ekyamazima obettanira nnyo tebali wala bali mbitundu ebyematuga kale gwali eyo jangu ali mu paaka alinya bulinyi taxi osobola okubeera nga ojja ematuga ku mabanda oba kyekyo ogambe mutuka nti banne ngenda omuside ze Kigogwa osobola okubeera nga obuuza Emma Comedia wale ne bajja kubeera nti essimu zaabwe ojja kubeera nga oziraba bakubire osobola okubeera nti ojja okulikodinga ennyimba eza Mulembe Sound ddala nga kyekyo. Kati nno olunaku olwaleero nabagambye nti nze buli kimu ngenda kubeera nga nkibawa kasavu kanyama ate nga olunaku olwaleero njagala okutegeeza nti bukyanga lubanga lwa mmende bassentebe mu kaseera kano bali mu kattu. Abantu bangi babadde beebuuza naye bassentebe bano tubalonda ddi kuba tukooya ababbi kuba tukooya abaki sire bakifuukidde ekizibu. Ssentebe n'atunda ettaka kwegamba ettaka limu nelikubako endagaano nga 5 bassentebe ne beekuba ne babbuloka b'amataka byonna. Kati nno olunaku olwaleero bassentebe b'ebyalo bali mu kattu. Awo twogera kati ng'akakiiko ak'ebyokulonda akakulembera omulamuzi Simon Byabakama bamaze dda okubeera nga bafulumya deeti kwe bagenda okubeera nga bassentebe bano balondebwa. Bamaze dda okubeera nga bafulumya deeti bassentebe bano kwe bakola ki kwe bagenda okubeera nti balondebwa. Bulijjo nga bwe mumanyi babalonda yali 2018-17 we balonda naye kati emyaka gyekulungudde ne bagenda malako emyaka 5 abamu 2 abamu 3 kyokka emyaka we jaggwako ne bagenda maaso n'okubeera nti babongezaayo ne batuukesa ne bagamba nti okulonda kwa president kujja genda okutuuka nga bo bassentebe bamala dda okumanya ani agenda ani ajja ani avuddeko n'obukiiko bwabwe bebo nno bassentebe. Wabula mu kaseera kano mulimu bassentebe bo abatagenda kubeera nti bavuganyizibwako okusinziira ku ebyo bye bazze bakolera ekitundu. Naye mulimu bassentebe kwegamba be baawa entebe ne bafuukira ekyalo obuzibu nga muno mwemuli okubeera nti badde bakwana bakaabendi nga ku kyalo bayinako abakazi nga 10 nga ku kyalo bayina kwegamba nga bava mu bassentebe ne bafuuka ziseggwanga ez'ekyalo kwegamba nga bo tebataliza. Naye kati essaazi ndowooza buli mussentebe bamuyinako wiino ate ennaku zino omuntu nga wamukoze ekibi kimu kifuuka ebibi 10 kale kwegamba nga okumuyitako okumugamba nti gwe gundi nina okuwa akalulu mba sisobola kukola ki mba sisobola kuwa akalulu ako. Naye byonna bwe biri nze nabagamba nti wano ku mukutu gwaffe ogwada Standard News byonna ngenda maaso n'okubeera nti mbikuwa olw'ensonga nti nammwe mutulaba engeri gye tugenda maaso n'okubeera nti tubawaamu tubasakira amawulire. Kati nno njagala okutegeeza nti isi bukyanga lubanga lwa mmindi olunaku olwaleero isi ke kakiiko k'ebyokulonda kasobodde okubeera nga kafulumya olukalala oba engeri okulonda kuno gye kugenda okubeera nti kutambula mu mitendera. Nga bw'omanyi
nti wakati mu kulonda obanga buli omu yeetegekera akalulu wabeerawo ebisooka bye bino nti olina okukebera enkalalazo kale kwegamba ssentebe bw'abanga yakusaba n'otamuwa naddala mu abakyala simanyi nga ssentebe anaakuwa ebbaluwa okugenda okubeera nti ofuuka memba mu isi nga gwe omu ku abo abagenda okulondesa. Ate bassentebe ennaku zino bamafiya nnyo. Ssentebe ennaku zino ojja n'osaba ebbaluwa obanga olina gy'ogenda okukola, ssentebe mufo ky'okuwa ebbaluwa ayongeramu bibye. Naye ennaku z'omwezi zino zitandika bwe ziti nga 25 Juni tuli mu mwezi guno. Yes, lindako. Nga 25 Juni mbwe ndaba wano nti parish supervisors lwe bagenda okubeera nti babakulutinga oba oli awo oba okubawandiisa. Then ng'ennaku z'omwezi 22 okutuuka nga 1 Julayi bagenda kubeera nga bayingiza ba villagers kwegamba nti recruitment of village election officials nga lwe bagenda okuyingiza oba abantu abaagala okuyambako akakiiko aka isi okusinziira ku byalo abantu abo gye bali. Then nga 2 July nga isi lwe bagenda okubeera nti bawandiika amannya gaabo abaagala okuyingira. Nga 3 July lwe bagenda okubeera nti basomesa ba officials bano bonna ku parish levels okubeera nti bagenda kubeera nti kwegamba oyagala okubeera nti okola obwa isi oba okulondesa bagenda kusomesa kwolwo olunaku osobola okubeera nga gwe ogenda okukulira abantu okubeera nti mugola. Naye kyennamala okulaba nti akalulu ka ssentebe kabeeramu ebbugumu. Bassentebe bano basinga kulaga maanyi wakati mu ssente. Ani asinga abakazi, ani asinga obuwagizi eri abakyala abaami baba batono abenyigira mu bino, naye abakyala tunaabako n'abakyala waka nga bassentebe bagenda kuba kampeyini ng'ennaku z'omwezi 3 era bagenda kutraininga ba parish levels. Parish levels gy'emiruka tugeze kati nga bw'olaba Kawempe abagenda okubeera nti bakulira isi ye Kawempe bagenda okuba training oba bwayise bwe bityo. Ng'ennaku z'omwezi 6 okutuuka ng'ennaku z'omwezi 10 verification of residence and completion of regional voters register lwe bagenda okubeera nti bakebera ddala oli mulonzi mu kitundu kino oba toli mulonzi, oba owalonda oba tewalonda. Then ng'ennaku z'omwezi 10 July cut off date for compiling the village. Lwe baggalawo yensalesale lwe bagenda okuggalawo okubeera nti bamaliriza okukebera enkalala zaabo aba mu register. Kale kwegamba gwe bw'oba nga oli eyo ng'oyagala kulonda ssentebe wo naddala abakyala ng'oyagala kulonda ssentebe wo kwolwo olunaku ene eŋŋombo kaziddemu kuba tulina waffe omuntu oba yali w'ebusoga eyo ng'agamba mujjomba yamanyi ennaku yaffe abakyala yamanyi ebyaffe ebitusiiwa wansi oba yali mujjomba oba yayitamu sijjukira bulungi naye tujja munoonyerezaako. Kati ng'ennaku z'omwezi 13 ne 14 era July lwe bagenda okubeera nti batimba enkalala ezaabo abaagala ezaabo voters oba abagenda okulonda ng'ennaku z'omwezi 13 kati gwali eyo mu mwezi ogw'omusanvu nti jangu obeere nga weekebera oba ddala muuli oba onoolonda oba toolonde. Then ng'ennaku z'omwezi 9 ku 14 bacandidates mwenna lwe mugenda okubeera nti mujjayo empapula mujje mwesimbewo mujje mukole ki buli omwana ag'amaanyi nti yenze azze okubeera nti alondebwa ku bwa ssentebe bw'ekyalo yenze agenda okubeera nti azze n'amaanyi
mu kulondebwa kwa ssentebe. Kati ng'ennaku z'omwezi 15 ne 19 July 2026 gwe njogerako nominations lwe zigenda okubeera nga zitandika. LC1 bwe zigenda okubeera nga zikola ki? Zitandika, buli omu alage amaanyi. Naga nti akalulu kano ak'aba ssentebe kalimu amaanyi, kalimu ebbugumu. Bassentebe basinga kulaga bakyala, oba abakyala be basinga okulaga obuwagizi eri bassentebe bano, nga buli omu agamba ssentebe yewaffe, ssentebe baffe. Naye abaami baba bazibu b'okuyingira mu bino, era okusanga omwami ng'ali mu kampeyini ddala oyo aba muntu we. Kakati ng'ennaku z'omwezi 2 okutuuka ng'ennaku z'omwezi 27 mu Luganda bagamba ekibanyi kyakugwa n'amenvu. Kampeyini lwe zigenda okutandika ku LC1 nga 27 kampeyini lwe zigenda okubeera nga zitandika paka nga 27. Kakati wakati awo kampeyini nga ziwedde tebabawaddemu buleke ya kuyimirira. Ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omunaana wano enjovu yakumeggana n'enjovu, kwegamba enjovu enkazi yakumeggana n'enjovu ensajja okulabako njovu ki eneewangula, oba nkazi oba nsajja ku lunaku olwo. Era nyesalesale lwagenda okubeera nti bunagenda okuziba nga tutegedde ssentebe w'ekyalo. Ate bano kwegamba ekyalo kimu kisobola okubeerako polling station emu, ogenda okuvaawo naye nga balangiridde ani awangudde, naye nga okulangirira kuli Wakiso. mwabiraba kuli ku district ez'enjawulo. Eyafuna obubiri bamwongerako 0 n'afuna mmeka ozimanyi naawe. Era nga wano bwe balina okulangirira wano ng'ennaku z'omwezi 28 lwe bagenda okubeera nti balangirira. Nammwe mukimanyi bulungi ennaku zino ekyalo oyinza okusanga kuliko polling station emu oba oluusi 2, kwegamba n'ovaawo ng'omanye ani awangudde. Naye bye balangirira biri waggulu, tova wano nolowooza nti owangudde, naye okuwangula okw'amaanyi nti kati gundi yawangudde kuli waggulu ku district ez'enjawulo gye kugenda okubeera nga kukola ki? Kulangirirwa. Era mu kaseera ako bwe tuddeyo ne weetuulako bwana gundi nti mpangudde kanzire waka nnywe kacyayi, biyinza ekyamazima okubeera nti bikyukamu. Kakati ng'ennaku z'omwezi wano n'okulonda bwe kuba kuwedde LC2 era okulonda kwa LC2 kwe kuno. Ng'ennaku z'omwezi 29 ngamba July abaagala era lwe bagenda okubeera nti bafulumya enkalala LC2 bano abalonda LC2 kaba kakiiko ka LC1 ne balonda LC2. Kati olunaku luno olwa 29 Compilation of Parish Wards LC2 voters register lwe balonda oba lwe bakebera enkalala zaabo abagenda okulonda LC2. Ku 30 ne 31 era lwe bagenda okubeera nti batimba enkalala zaabo abagenda okulonda obukiiko bwa LC2. Nga 3 August gwe mu 8 ngamba mwaka guno ye nominations oba ba LC2 bano lwe bagenda okubeera nti bajjayo empapula zaabwe okwesimbawo. Ng'ennaku z'omwezi 4 paka nga 9 kampeyini zitandike LC2 buli omu agambe nti nze nkyagala. Ng'ennaku z'omwezi 10 August LC2 basalewo ani agenda okuba chairman wa LC2
naye ng'ajjukira nti LC1 aba avudde LC2 alondebwa mu bukiiko bwa LC1 twegamba nti tugeze Bwayise ali mu zooni mmeka balonda zooni zibanga kisinza buli omu gy'abeera ali oba tugeze nti Bwayise 1 ne Bwayise 2 Bwayise 1 ne 2 beekwata ne balonda LC1 ne balonda LC2 eyo nno ye polling station bino nno biteekeddwako omukono justice naye akyali justice bannaayo simanyi naye nga kuno ndaba justice byabakama mugenyi Simon chairperson electoral commission yataddeko omukono era bwatyo n'akiwunzika bano nno abagenda okubeera nti balondebwa muze mulaba abantu oluusi ku byalo nga beemulugunya chairman yatubbye chairman yakoze kino chairman yakoze kino naye kati yessaawa buli omu agenda kubeera nti asalawo ani agenda okubeera nti awangula ekifo kino mu kaseera kano buli omu waali oba abeere nga yeewuunaganya chairman ki nge campaign zigenda kubeeramu ebbugumu era wano nno nange sigenda kubeera nga nsukkawo mbadde da element man muzzukulu wa Mugema Mukama abeere nammwe.